ekizibu abanaku mumala nnyo obudde mukijuni yakinyirira nnyo golaba laba akasusu look at me mujuni yalwaki yakola mu ministry obadde yagala nnyoko yaba akolayo nze abanayoga mwantama mbujuni yalwaki yakola mu mataka nnyoko yoba obadde yagala gwe baba baguwa nze gwe bamanyi so n'olwekyo nze waliwo ebitakyandya toyinza kubanga oyina emmotoka n'olwana n'aba boda boda nze nnyirira look at the skin ndaba akasusu bino bye biruma full figure nemune kuba bulungi n'okola ki nobaako wamma wootuula kati Kaye ampalanira ki Kaye asula kazo ku kisaawe sijasula kiyiika endusu Kaye gwe wanzigulako olutalo Wisdom wagamba nasula ewo gwosuza basajja bokka wano Kaye watugamba mbu wasuza Franka Ntambi Kaye nogamba wansuza Kaye oli musiyazi emirundi gye wasula ewange Kaye nga togibala ng'ojja n'olya n'onwa n'oyagala n'okwana mukazi wange Tasha oza Kaye nali sikimanyi mbu okwana mukazi wange mpa to speak ngo Junior lwaki oyogera ku Wisdom Kaye lwaki simwogereko nayogera kwani si yasooka okunvuma Wisdom tavuga hali yenkadde ngo Junior Kaye yali mukwano era akyali mukwano gwange abera wali mukasawe kaza kuba ate Kaye amazzi gajja kutwala vekazo wano wali okwana mukazi wange nga sikimanyi Kaye mumpe me to speak kati emotoka yange wagenda nogambo si yange leeta nnyiniyo kwaliko setezo kati kati ngenda kugula Benz kati munagamba ki Kaye osula kazo mu single room mbujuni yambu mwana gwembo oyina empisa embi twale eri mujjewo obunanfuusi lwaki abantu mubawo ebintu ebitali byabwe nze amugana okukola Kaye wampalana kuva dda buli kyafuna kikuluma wano Kaye sigwe walisenga w'obufumbo bwange tewajjanga ewange Wisdom senga Kaye ndeka wano Kaye gwe wanga ba mu bufumbo nga nyenza okufumbirwa ewa Tasha kati nomala nonneefuulira wano nga alyange empombo Kaye n'amalusu ne gayiika Sejane yali best man wo ku mbaga ye yekikwangala kati nze gwovuma ate nga ndi mukwano gwo nze Kaye ndi mukwano gwo ate kati byampaka I'm your friend nonegana Kaye wajjenge ewange ng'afumbiddwa ewa Tasha sigwanga mbere mbufumbo kumbe nawe Tasha wali omukwana ekyo kikaye kiyipokuliti kati nyinyo negana Kaye negana senga Kaye sigwe wanga ba mu bufumbo ekyo gende Dubai kyekyakuluma senga Kaye wali toyagala nyende bweru nga buli trip yango gisabotajinga wano Kaye wakwekako visa yange nesirika kati emotoka yange yino wajibyeko obutaala Wisdom Kaye nesonyiwa wano sister Kakalamu yagenda n'afumbirwa Kaye lwaki tonoonya omukazi n'ofumbirwa ensi ekulemeredde senga Kaye twesonyiwe Kaye wano wayambala Gomesi Wisdom nongabe ewa Tasha
Ngobera wange Kaye ojja n'oli empombo kati wanneegaana mbwaggwe. Nze saagala wamma bantu ba hypocrite. Ng'oli bubi ate you pretend you are rich. Kaye oli mwavu kola. Mboli mutabani wa genosale twale eri naawe. Kaye tudda nkogera bintu ebya kisiru. Kakalamu agenda Canada. Wadde abinkweka. Kakalamu nabitegedde ssebo ina visa ye Canada. Hey. Nawuli anti bulake naye yagenda tagenda kudda. Mugende. Mama ba presenter ba mative Kakalamu nabitegedde Kakalamu. Wadde obinkweka naye akimanyi Kakalamu ogenda Canada. Kati oba ebyo ate njogedde byaki banna olugambo. Junior nange olugambo lunzita. Alani Kuluzi ye yabiŋŋambye. Bane mumpe tu speak. Ngire nsimbule enve wano. Hey! Mbu bagenze bweru Kakalamu mbu naye agenda Canada. Mbu naye Kaye naye agenda. Kaye anoonya amuwasa. Ne baba wisdom toyinza funa mukazi. Kogo omumwago. Anti bajja kukuba. Ate Kaye abakazi bagenda kukuba. Nfuneyo omunve wano. Wange ojja kutomera emmotoka yange giyiteko mpola. Alo. Ojja kala linda mu katini gwazze malo gamba ono wa boda. Gojja kutomera emmotoka yange giyiteko mpola. Napakinze mu koona nkimanyi. Omanyi eryo ettaala ze ligula. Ayi mugenda ababoda amamanyi mwasamirira nnyo. Giyiteko mpola. Linda kamala okubulirayo no wa boda. Ajja kalabula emmotoka yange. Awo genda kale siyo. Teesa tuwulire baba. Nze abadde agamba Nkuwulira. nti wasiibye otya omwana wa full figure. Kyo kiggobya. Ekyo Awo kiggobya. yennyini we tukomye. Ekyo kiggobya. Toogera ku full figure nga ndi wano. Leka gwe totegeera bulungi live gye wazzeeko togimanyi. Noonyaayo ebirala saa kummanyiira. Ndeeta ono. Gwe tuggobye. Nga totya ku full figure. Nini. Subaru mama emotoka eriko. Funa sente ogule Subaru. Nini. Ogamba otya baba? Gira mu video. Gwe kankubuuleko Mbuulira budde. ogenda oyogera point nti ba TikTok batambulanga bukolwa. Aba abaana bannema. Kati naawe kikulese kuvuma ba TikTok nga bajja kuvuma gwe. Kakkana kaze waliwo nansobola naawe. Yogera Nze presidenti waabwe. TikTok mwagijjula kaakati olutalo lwali eni ne Bobi Wine olulabawa. Abo be bamu. Bobi Wine ali eni skini be bamu. Abo be bamu. Kisinga olinga ali muloogi. Junior. Manya nti andi maka gange naawe. Wali ologyo kufaana bwezi.
Wazimba dda. Alhamdulillah. Naye obumoli bwe baakuteramu tebukulumya ensiri nga bunene bulala. Butono badde ndabye bubi. Koona emboozi tugende. Butono. Aye Junior kankubuleko n'obuba bunene obusobozi bwange we buli awo kitegeera. Naye ensonga enkulu mu ggwanga ogimanyi. Eriwa yonna. Ngoto. Eriwa yonna. Abaana abo balaba obuzibu balina tebeeyagaliza batikitooka benjogerako. Kitegeera nze bw'ojjo mbagamba wano eno. Lwakwagwe Junior nti olina ebimu by'oti okwogerako abaana bagamba alaani abamu bakyalibo. Okitegeera niye abo abaana bali bankweggwe. Kaalukulyamu. Okitegeera gwe nzo ndaba na bameka kuba nga mbamanyi. Wali onsanzeko mu Kirindi mu guruupu. Wali onsanzeko mu kiguruupu. Anti era nange era gw'obuuza nange era sikulaba. Ate naakusangawa. Okitegedde kati nkugamba nti oli kasala b'oli ng'amusinzeeko. Nze badde njagala nnyo Alien Skin ne Bob Wine ba TikTok baleke beekolere sete zaabwe baleke. Ate era kati Alien Skin ne Bob Alien Skin muyimbi wange kyali wange ne Bobi Wine president. Waliwo ekirala? Bonna owagirako ani? Alien Skin muyimbi wange kyali wange muyimbi wange. Bobi Wine president. Kankuleke gwe olabika okyali confused. Wamma tugende mu maaso. Omukulu. Yes sebo. Kiri kitya? Ndi ku Alien Skin ne Bob Wine. Obiraba otya? Owaaye Alien Skin tabalumya mutwe. Oli omusajja musumbu yi. Omumanyi naawe kati puleka gyataddewo. Simumanyi. Isoko lindeko Tereza nze simumanyi kati genda maaso. Junior Terera naawe. Junior sebo. Nateredde dda. Omanyi tobeerangako serious naawe. Wajja obadde ontuma baaba. Naye kasajja gwe sebo twakoze ekibiina kyaffe tokimanyi. FUP tokimanyi. Labayo bwabuuza. Junior njagala obeerako serious olumya kati okutwala serious bye tutandise. Kati gwe ojalooza tuli mu muzannyo kati tujja. Kati Alien Skin tomumanyi? Alien ye mumanyi. Yapita ku Fankoni Forest ne ngano gendayo. Anga lwaki oba ogana ogendayo? Kubanga kati wetunatwala obufuzi ogenda tugamba wange. Anti njagala ajje wange mukyazeeka nkyalireko nze sikyala w'abantu. Ani kati gwe omukyaze ng'ani? Bw'otyo bw'otandise okumbuuza. Tokolabe labayo. Ku live yange seboko yagala okummanyiira ombuuza mukyaze ng'ani. Nkwe Alien Skin yampita ku Fankoni Forest sajja. Frank atambi n'agenda. Ne mugamba akyaleko ewange ate ombuuza akyaze ng'ani bye byattamya abaana ba Nuupu. Namwe mba bye mwagala okutandika eno live yange. Tojja n'okumbuuza ng'ani. Ampifuna omulala. Amajangu. Mbuuza otya ku live yange mbu gwe ng'ani. Ate oli ku live yange saakummanyira. Nze abaana ba Fankoni Forest mbamanyi. Njawulo era yemu n'aba Nuupu.
Mali muloji nga tajja. Tamala Subaru Wange agamba ki Tamale mirundi mwendi sina mutawana baba kakati into birabo otya kakati ate ali miskini oba kati Julia ngeza ntolaba Subaru yovuga karate ngeza nto mwana owa primo aja na kwezipako bali oli kama gezi ngogobagana naye otyo kati gwa owa Subaru obadde kuletiro olina omanya nti oyo ne bambali jagala muleka ku ssaawa bweyagalira ne baba atuuka eri mu bitaala ebusaabala omusibirako n'omugamba nti agenda tuuka ekajansi nze njima kakati ali emsikini kyandibadde si mubi naye olaba Junior singa oba oyagala ekintu kyo oyagala kuzimba ekintu kyo naye oyagala zimbira ku Junior ngeza nti kati bano abaana abalala baagala okubeera ba superstar naye baagala kuzimbira ku Junior baagala zimbira ku Tamale the senior aba internet bayiga buyizi ebintu bya internet naye baagala kuwalampa okusobola okumanyikidwa tekitera okukwata yes ekwata akaseera bukuseera okitegedde kakati alien skin yandisoze okuzimba beesi ya music omala emyaka ntajja kugizimba endowooza yeegobeddwa Junior omugobeddewo musajja nkyagala nnyo bantu badda mu byakuzimba alien skin si muzimbi abadde alina kyazimba naye kiganye kiganye ate ezo ekirabirawo nti kiganye ne mujjako mayinza wano simala budde oli balinde mutuufu byakabaata oli mutuufu wamma teesa tuwulire ki ekiriwo Junior mwendi sina mutawaana kintu okikubye nkigezaako naye njagala kuwummula njagala wummula social media atoddewa njagendako Canada eyo awe tukumanyidde awo taatawo tajja kukkiriza genda Canada sebo ajja kukkiriza nja kuyita wano e Mombasa nyene mpumulemu nze mpitiddewo naye ng'oli bulungi wendi sebo kirungi ekyo kale kyakabigaye kale ti abavuzi ba Subaru mama kola sente Sister Junior ogamba ki? gyendi baaba ogamba otya Ndi bulungi omugaga wange. Nkuwulira ogamba nti oyagala kuwummula social media oluseko n'alukubawa. Musajja gwe wadde nkugga oluseke bagayise lukoowa njadulekera Kaye wisdom agire ng'alukuba Kaye tasobola kukuba luseke mukuba oluseke gwe ne kasuku. Asajja mmwe. Kanzije oba otaddemu kasuku kanzije baaba engeri gy'otaddemu kasuku nti mukubi wa luseke mbasinza kusigazaako saa bizibu ayagamba sajja bayinza okuyimirira naawe Junior yabikola ono ayiga mmotoka ono bitawala Why Junior? wangi baaba Leo cha Tamale Junior. gyendi baaba sina mutawaana ogamba otya Eryo erinnya no bali kujjako weerabidde. nze sentima Muzeeyi yakugamba tokyali Tamale. balina gula emmotoka empya yankomyawo Olimba bakugamba tokyaliyo mu kika bakugoba. naakola ekyembezi Naye nga ki ekiriwo? bwendi sina mutawaana nsonga zaali emisikini na Bobi Wine Oli fiiti nze ndi tiimu Alien Muro. Tiimu Alien Skin ku ntikko
Fupu fe tuliko. Teri agambayo. Teri agambayo. Abajja bajje empola. Naye mulowooza muyinza okuwangula endiga. Ate ffe bitukwatirako wakasita ffe tubasumbuwasumbuwamuko ne tweyongerayo. Muli basumbuye mubasumbuwamu webali maama ebigendererwa byammwe tubitegedde nsena kazemoki wobanga tugula ku Subaru naye gajjukirwako ki wobanga ozansembyeyo no sina maanyi. Kirungoli. You woman, you'll scratch my car. Hello? Wange, Hello? Madamu Jebali. Kale nawe kyebale ko ssebo. Tuli. Nawe kyebale ko lebo. Tuli. Okola ki? Madamu, dayo weebake. Dayo weebake olidde olulala bintu bya kisiru kasembyeyo gwe nve wano tusinkana olulala kale kimala bebo bensobodde okufunayo olwaleero tujja kuddamu next time naye nga nakomyewo ku TikTok mwebale kwagala programu zange ku Facebook ne ku YouTube zonna zetukola mwebale nnyo obudde ennaku zino nina butono mbeera nnyo mu bintu by'ettaka byendimu ne Genosale ayinza okumpa omulimu omulala afande General Sale tumiddeko nnyo ndi adapted son ndi member wa First Family Genosale yandaputinga so nkyali mu byamataka awo mwegendereze nnyo agabbi g'amataka bw'oba wagula ettaka lisibeeko ekikomera ebisigadde tujja kubimaliriza we miss jajja Ichuli Isima namuloose jjo naloose Isima naye Mukama omwoyo gwe agumuze mirembe nange bwe naafa mujja kummisinga okufa kya butonde ffenna tujja kufa after all so sijja kusukkako wano tumitinge olulala muli ku TikTok munoonyeza content kati weewuunye Sefuko ekyali kikutwala mu bafu abaafedda buli ddagala lyonna eritta abantu balikolera mulimbo wali emizimu emikambwe gikyanoonya abagizaala be baani bonna abantu be balwepinze ne batta babakasuka mulimbo gwe gyogenda mbwonoonya koteti Sefuko koteti yali akusizza era nzija kulaba my brother Sefuko mukwano gwange nawe nalaba ka video mulimbo natya the dead are not dead abafu tebafa
nze nalootanga ebirooto nga ndaba tikitoka waliwo ne mbagamba eriyo tikitoka agenda okufa nga buli we neebaka ndaba tikitoka agenda kufa saabibagamba kumbe ndaba sefuko so todda malaalo sefuko era ekyo kiba ekyokuyiga eri gye muli temuddamu kumanyira bafu nabo obulamu baali babwagala so n'olwekyo mwetereze munoonyeza nnyo likes obugagga tebuli ku intaneti teri mugagga ali ku social media simulabako sudiru kwali muli awo mugagga ali ku social media gwe mumbuulire teri sente ziri ku intaneti mwevumira bwereere munsi okuba omugagga olina okuba nga olina kyotunza ensi kati mwina kye mutunda tasobola tunda content teri mugagga bonna abali ku intaneti si bagagga abagagga tebalina budde teri mugagga abeera ku intaneti ekyo nkizzeemu genda okinoonyereze buli mugagga alina kyaguze ensi kinoonyereze ekyo ku intaneti tekuli ssente twambalaba mwevuma mwewemula buli gwolaba ali ku intaneti nga mugagga alina bizinesi ze zatagamba abantu balina bizinesi zaabwe omuntu asobola okuba ku intaneti nga alina ebyobugagga bye ng'omuntu abadonisera bagenzi okujja ku intaneti nga bagaggawala dda omuntu atuuka okuspendinga ebiliyoni 2 e Dubai nakulaga ati yaguze ne benzi empya 2 ng'asula mu Jamayimina City kati oyo aba takyasabirwa kati gw'osula Makindye ng'oli serebu oli tikitoka oliraanye basiru banno kati nga seetu ozijjawa abamu n'ebifo bye musulamu bye bibaganya okugaggawala tosobola kubanga oli tikitoka ng'osula Makindye mubeera ku papazi kulya mpombo za mutwalo nze wano waliwo ebitundu mu Uganda ne wooperayo ennyumba ku bwerere susulayo banaku bokka be baliyo abaali mu ensi Makindye yeesooka teri asula Makindye alina ssente eyo bakubi ba butayimbwa njaga mayirungi ge galiyo era na Alien Skin mu mwebaze Alien Skin yajjeyo Makindye. Let me tell you my brother, woba oyagala sente kyusa woosula. Abagagga balina ebitundu gye basula. Waliwo ogenda osaba omulimu n'obaga nsula Makindye ne bagukumma. Naye ng'ebipapula byonna obiyina. Obukodyo obuli mugagga wala sooka otuuse woosula. Tosobola kubanga oli munaku nga weetooloddwa baavu n'olowooza ojja kufuna ssente. Kati ba TikTok abasinga obungi ssente kyovula nga zibabuze. Ssente zibabuze lwekyo. Era oyo omwana Lwizeni Kushi oyo gw'olaba oyo gwe baawaayiriza musajja wattu ko butambi si bubwe. Lwizeni Kushi namugamba va mu banaku. Kyusa woosula bw'ofuna ssente kyusa emikwano. Nze bwe nafuna ssente neegobako abantu. Abanayuganda tebaagaliza. Kati Kaye teyabbye obutaala ku mmotoka yange Wisdom.
abanaku tebaagaliza oyo omwana alize ni kush ekimuwalanya zeddiru zayina ayina kampani zakolera bamuwa sente kyowe abamuwalana naye ng'obutambi tebwali bubwe naye kubeera mu banaku balina ebyo bigurupu byabwe bye babeeramu batambulanga nkere bwe balinga bumyu batikitoka mulinga bumyu mutambulira mu bigurupu kati do something alone tosobola funa sente ng'oli mu gurupu osooka kweyawula ku bantu teri sente zebafunira mu kirindi kyovalaba omuntu asobola okuba mugagga nga mu famire ye Kaye alimu ng'omugagga nga baganda be baavu teri sente zebafunira mu kirindi muli eyo mu bigurupu byammwe ebyekisiru mutabunuduzi omwana alize ni kushi namugamba ne mugayi wa handsome you are educated bagenda kuwalana baveemu yagaana abaatu obutambi bw'oyo omuvubuka bakwano be bennyini mwegendereze nnyo be muyita emikwano mugyegendereze oyo lize ni kushi talina mutawaana oyo omwana tayomba oyo lize ni kushi ekimuwalanya following oyo omwana yampitanga bagulawo kampani ya tourism oyo lize ni kushi ne mugamba nti bagenda kuwalana ggwe oli shareholder mu bano ba TikTok abaavu obo bunajibu bujja kuwalana siba bunajibu ensi yabukubira data abennyuma tebwagaliza nga lwaki tebakuwaayiriza nze junior manya abantu abakanjogerako ne lwa bugagga bwange maiweresi mu junior avuga atya Subaru ey'emitwalo 6 ejaddula nga lwaki sigivuga in the name of God nze bannangirako mbundi mubbi w'amataka sina gye nkola newe ndi ndyanyirira nava ku bannayuganda kati natandise okuyiwa matiriyo njagala zimba nyumba yange kati mugenda kwogera ki nze abantu bampalanye mbu junior musiyazi atambula abigula sibiguleko omuntu aba n'akabina n'abigulako oyo musiyazi yene bwe nandibadde nga ne musiyazi akabina kange buli omu wa muniogwe kasi baneze nonya n'abannayuganda ekitutta sikiraba kakati obutambi ne bwandibadde nga bwalize ni kushi gwe kikwatirako wa muniogwe nze junior nebigulira kwa kabina nina kanene bwe nebigulira mbu kijuni ekyo kisava bye mubeerako nga mungeya mbu kijuni ekyo kendi kikwatako nze bakanegezaamu okundu epinga emirundi ekyo naye nga nsirika saba nayo gwa tebaagaliza nze juni ebyakanjogerwako ku social media singa nettadda nembeerayo nentunuulira abanaku naye akatiraba omunaku ono